Kaakati ensi eno erimu ebyewuunyisa. Ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Akatambi k'olaba kano, bano baabadde bagole era nga bali ku mukolo gwabwe gwa mbaga. Omuko yabadde anoonya mwana wa buwala mu bazadde be. Wabula abazadde b'omuwala baamugambye, bw'oba oyagala okutwala omwana waffe olina okutukakasa ddala kituufu olinamuko ku maanyi g'ekisajja. Bw'oba oyagala kukwata mwana waffe omutwale mu bufumbo, tulina okumakinga sure nti omuntu atwala omwana waffe amalako mu kisenge, amalako mu buliri. Omugole omusajja n'abagamba tewali buzibu, mmalako bulungi nnyo era omuwala wammwe tajja kujula, tajja kulumwa nnyonta mu nsonga z'omukwano. Ne bamugamba nedda, tekibeera bwe kityo. Sooka otulagireko ko wano nga buli omu alaba, tulabe sitaminawo bw'ayimiridde. Ne bamugamba sooka ojja otulageko tukakase ddala kituufu muwala waffe gy'agenda okgenda tagenda genda kumulumya nnyonta, tagenda genda kumussa mabbabbanyi nedda. Ne babaleetera entebe ne bagibatera mu kidaala, ne baleeta essuuka ne bababikka. Abantu bonna nga balaba, buli omu ng'alaba bw'ati. Wabaddewo obwana, abantu abakulu, bazadde b'omulenzi ne bazadde b'omuwala. Omugole omwami n'omugole omukyala ne balyoka beesogga entebe mu ssuuka mmwe, ne balyoka batandika okwekola ekigenyi. So activity gy'olaba etekinga place awo, ensonga kati za kisododo. Bali mu kwekuba amatooke gali amazibu ennyo. Omwami ali mu kukakasa bazadde b'omuwala nti mmalako. Ali mu kubakakasa nti muwala wammwe tagenda kujula. Gy'agenda agenze mirembe myereere. Kino kyasabiddwa bazadde b'omuwala, baamugambye sooka otulageko tukakase nti ddala kituufu muwala waffe gy'agenda tagenda genda wa musajja akuba kamu, tagenda genda wa musajja amala ddakiika 2, tagenda genda wa musajja nedda akuba kankoko. Omwami yakkakkanye ku mukyala gw'anonye, n'alyoka amukankabula embi enzibu, n'amukuba amatooke gali gonna ng'abantu bonna balaba. Kati njagala kubuuza gwa ndaba, basobola okukugamba okukola ekintu ekyo n'okikola? Osobola okukikola? Singa kale obugenzi okunona omukyala, bazadde b'omukyala ne bamukugamba nedda, omusooka kwegatta tulabe oba ddala kituufu omwana waffe gy'alaga omuntu si wakwetetenkanya, si wansindika njake kwakisa bbaatule. Era naawe omuwala osobola okukkiriza omulenzi ne bakukola ekintu kino nga buli omu alaba. Kankutuseka katambi kano okerabireko era okewulireko vidiyo gimpereka like vidiyo yiiyo. Oba lino ggwanga ki bw'owasa omwana w'omuntu mu maka nga tonamutwala wuwo osooka kwegattirawo nga bakulaba, bakubika essuuka ne mwegatta balabe oba omulenzi agenda n'omwana waabwe amalako nga bw'okiraba. Osooka kumufumitira awo, then oba tomalaako omwana waabwe omuleka awo, tolina gy'omutwala. Bw'oba omalako ne bamukuwa n'omutwala mu naye bannange eno ensi mulimu ebyewuunyisa. Kakati ensi eno ejjudde ebyewuunyisa bingi, ejjudde ebyewuunyisa nkumu, tosobola na kubimalayo. Ebyewuunyisa ebiri mu nsi bingi, biyitirivu nnyo okukamala. Oba lino ggwanga ki ya Rabbi, oba lino ggwanga ki Mungu, Mukama Katonda. Imagine abaana, waliwo abaana abato buli janula weeri wano ey'emyaka, waliwo abaana abato, waliwo abantu abakulu, bazadde b'omuwala ne bazadde b'omulenzi. Abafumbo bano tebabakkiriza na kugenda kugenda mu bisenge. Bakikoledde wano mu lujjudde nga buli omu alaba. Ng'eno we babapimira obudde, omwami bamupimira obudde balabe budde ki bw'amala ng'awangaalidde mu nsonga, budde ki bw'ayinza okuwangaalira mu nsonga. Era omwami yanyenyezza ekiwato ng'ali mu kakakasa bazadde b'omuwala nti muwala wammwe ŋŋenda kumusobola. Ndowooza eggwanga lino lirina eggwanga eritakkuta mu nsonga za kisenge. Era nga bazadde b'omuwala bakabadde bakimanyi nti nabo nga bba abazadde beemanyi tebakkuta kantu. Ne bagamba omwana waffe agenda eyo atandika okuwankawanka nga tomukola bulungi. Era omwami baamugambye nedda ssebo, okukakasa nti ddala kituufu omwana waffe gy'agenda
tagenda kufumba bufumbi kyokka mmere, tagenda kulabira waka wokawoka, wabula n'ekimututte ogenda kuba omwami okikola bulungi, sooka otulagireko ko wano. Era omwami kye yakoze ng'abagamba ekyo kyokka mumuleete, nga baleeta ntebe mu nju nga balyoka bagiteekawo awo mu kidaala, nga baleeta ssuuka nga nayo bagyalawo bulungi nnyo, nga balyoka bayita abagole nga bagamba mwesogge lufula ringi. Omuvubuka ng'alyoka asimoggola zaabu ng'alyoka asimoggola ekinazi. Oyinza okugamba obedda alwana oyinza okugamba obedda alwana naye gwolaba oyo abadde bakola mukwano. Nze neewuunya lino eggwanga liri ludda wa? Lino eggwanga liri ludda wa? Liri wano mu Uganda mambuka. Sijja kukulimba oba bano bannayuganda, sijja kukulimba ebyembi bisekeba ne mu butuufu nze kino sisobola kukikola. Nedda baaba, sisobola. Mpozzi kye nsobola okukola nga batuwadde ekisenge ekyaffe ne batusibira mu nnyumba ne balyoka batupimira. Naye omanyi okukola ekintu kino nga buli omu akutunuulidde, buli omu alaba. Kati bw'obanga okuba buneeno buno buddakiika 2 ddakiika 3 kankoko, muganda wange oba ogenda omukyala tolina. Era omwami baamugambye gwe kasita omanya nti okuba kankoko nga mugenda okumaliriza ensonga zino nga muwala waffe takkuse, tomutwala. Kati mulimu bano abakazi abalumwa abagamba nze nnyinza muwaako nti oyo nga tankoze biki. Ono omwami aba takoze loosi, jjukira aba ajjeeko ebyo byaba alidde ne bw'atakutwala. Bwe kigwa kuba neeno bamuzaffalu ba waneeno, batabani ba Falaawo wano mu Buganda, agamba bugambi nze kasita nalidde ebintu byange bye mbaleetedde mbizzaayo. Naye mulimu omuntu ayagala munne n'agamba ngenda kukakasa, ngenda kukuba ekyuma nsobole okukutwala. Naye nze mu butuufu amazima ddala kino sisobola kukikola. Sisobola kukikola. Mpozzi bwe nsobola okukikolera singa batugamba nti kati tugenda kubawa ruumu eyammwe mwe mugenda okusinziira okukola emirimu gyammwe buli kimu. Okitegeera? Awo osobola okukkiriza nti ogamba naye okola bino ebintu nga buli omu abatumidde, buli omu abalaba. Nedda baaba, sisobola. Tekisoboka era sisobolerako ddala. Mpozi gwandaba osobola okubikola naye okakasa okwabadde waneeno maama omuvubuka yafunyizza omugongo mpaka kuwulira bubi. Simanyi oba omukazi yamaze n'amuwangula, simanyi oba omukazi baamumummye, kubanga akatambi ke nafunye kampi. Akatambi nafunye kampi. Pulezidenti akyatufuga nnyo maama yalabbira. Lino eddembe sirirabangako. Ate kati ku mukulembeze ajja kigenda kuyitirira. CEO Michael, Uganda YouTube channel kwoli mpe ndowooza yo ku nsonga eno. Gw'okola otya singa kiba kugukkiriza n'obikola oba ogaana omukyala ne bamukumma. Mbaagala nnyo mwena abeekumira ku mukutu. Subscribe nga tannaba kuba nti ate otwegattako tibwe ntekayo video gw'omu kubasooka okugiraba. Genda maaso n'okuba nti okona mu kapesa ka subscribe. Bw'omaliriza kona mu kadde akadde ako kagenda kuleeta obugambo okuliko personalize, kajje mu personalize okateeke mu all. Nti bwetekayo video gw'oba osooka okugifuna wali eri ku notification bell, tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mwena Omukama Katonda abankumire mubeere bulungi mweraba. Nabagamba n'ekirala, eno y'ensibuko y'amawulire gw'otagenda kusanga wantu walala wonna, ng'olina gasanga wano wokka. Kyolina okukola ekintu kimu kwekumira ku mukutu gwe subscribe ng'ebisigadde obindekere. Subscribe ng'otule ku ssimu yo bw'oti olinde content ku content. Nabagambe sigenda kubaweeza. Mweraba.